Zibadde essanyu na kusagambiza ku kibangirizi kya St. Peter's Basilica mu kibuga Vatican ng'omukka omweru gulabiseeko ku eklezia ya Sistine Chapel. Kino kibadde kyoleka lwatu nti bakalidinaali 133 batuse ku nzikiriziganya ne balonda omuseka wa Peetero ng'adda mu bigere bya Paapa Francis eyava mu bulamu bw'ensi eno ku Easter Monday. Okulonda kuno kumaze ennaku 2 era akawungeezi k'eggulo omukka omuddugavu gwalabiddwako ekyakakasizza nti bano babadde bakyalina eddimu ly'okulonda. Bano beevumbye akafubo oba olusirika olumanyiddwa nga conclave olunaku lw'eggulo nga ssaawa zaagenza okuwera nnyo ez'ekiro omukka ogwasoose ne gulabikako kyokka nga muddugavu ekyalaze nti baalonze naye Paapa teyafunise. Bazzeeyo buto mu lwokaano ekiro kiramba era mu kalasamayanzi bazzeemu okulonda kyokka era omukka ogufulumye gubadde muddugavu. Wano abakkiriza tebaweddeemu ssuubi amaaso gasigadde galiko mudumu ogufulumya omukka guno nga balinda bakalidinaali bano lwe banaddamu okulonda. Era obudde bubadde buwungeera abantu ne beeyongera okuwera mu kibangirizi kya St. Peter's Basilica nga balinga be batemezaako nti waliwo ekijja. Zibadde teziri busa ssaawa emu ey'akawungeezi n'eddakiika 10 omukka omweru ne gulabikako mu bwengula bwa Sistine Chapel. Wano tewabadde kulonzalonza kwonna okuggyako okutandika okusagambiza n'enduulu anti omulangira w'ekleziya omulala abadde alondeddwa. Omukka guno gumaze akabanga nga gwefuza obwengula bwa Vatican nga kw'otadde n'ebide ebibadde bivuga obuteddiza. Wano n'ababadde bakyesisigiriza balabiddwako nga basaakaanya anti ng'eddirisa ligguddwa omulangira w'ekleziya omujja wagenda okulagibwa eri ensi yonna. N'akatayite kasaze wakati mu mizira Kamalengo azze ku ddinisa ly'ekleziya erya St. Peter's Basilica n'alangirira nga Paapa omupya bw'afuniddwa Robert Prevost ng'erinnya lye ery'obwa Paapa agenda kukozesa lya Paapa Leero ow'14. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Kalidinaalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem 14. Kino luwedde ng'amekedde mu kyambalo ekyeru ekimanyiddwa nga kasok omunagiro omumyufu n'akakofiira akeeru avuddeyo n'abuuza ku bantu essanyu ne libula okubatta. Kadino Robert Prevost okuva mu ggwanga lya Amerika alonze erinnya Leero ow'14 wa myaka 69. Paapa Leero ow'14 afuuse Paapa ow'omulundi ogwa 2067 okulembera ekleziya ey'abantu akawumbi kalamba n'obukadde 4 mu nsi yonna.